So Levickson olina kayimba kabaita ani waluliyimba ani ayina amaanyi zendowooza lwali political ndowooza yange oba n'abantu abalala oluliyimba sobola gaana ndowooza ya muntu yonna because nange we nalufunira twali mu political time nali ndi ku boda nga ngenda kufera okukola kalango amusokola kati ngendo osanga President Museveni ne Besigye bali bagenda ku registering enambole kati nga abaana ba boda bavuga piki bakola kyabana ba accident bakola kyamba mutima nenga abale banasajja balina amaanyi bana avuka bakimanyi nti balite bamanyi nti balina mukola buno bukodyo bwonna bwekiri kale ne feeling ata kinenga abannaani abantu bano bakimanyi nti bana abantu yes balina amaanyi bakabi kuba muganda ng'otuukira okukola obukodyo ku n'okurubuka naye n'ogamba ngenda mu maanyi awo wenyini oyongerako Jennifer gyatya mu luyimbo Jennifer wali mukazi w'amaanyi yajjajja naye ekibuga nakifulipinga ekitegeere so naye w'amaanyi kati abantu bakikwatawo biri era oluyimba luno tugenda omumaliriza nozanze omu ku mikwano gya Jennifer ekitegeere naye kinalingezako olaga ensi nti abantu bano balina amaanyi naye mmanyi nti waliwo abasinga amaanyi Yesu Kristo kubanga ebiseera ebyo paapa naye yali azze akamala ovaawo ng'enguudo bazirongoseza somaindi yange so tutunulire Levickson mu kujja nti okoze projects nyingi myaka 7 concerts 7 njagala tutunulire emyaka giri 9 concerts 7 so giri ebiri tugibala nnyo nti gye gyalimu okutoba kw'amaanyi ng'ensi tennategeera so Levickson mu mbeera gye 7 years actually in music gospel music njagala tutunulire gwe n'abayimbi ba gospel abalala woze olese gospel no kuba nti mu mabaala mwali crossing into the mainstream golooza abamu gospel music on last year crossing nnyo as compared to your gospel music njakusagala gamba waliwo gospel atacrossinga because the truth is I'm inspired by everyone who came before me inspired by everyone who came before me bonna bakola fe tugatako bugasi mwongereza ate nabo nga bebakyakola kitegeere because abasajja nga abapasa bugembe njirizi babiri baali bayimbye kitegeere aba Exodus kitegeere awo wenyini engambo zigambo walina obutakkanya ne Exodus so Levickson tudulire ebbanga ery'emyaka 7 concerts 7 yo concerts bali successful kyezireetedde okubaaza amaanyi mukama simanyiga naye waliwo n'aba gospel concert ebizizisala nga tezikoze bulungi nze nja kugamba mukama so Levickson tudulire mu 7 years benefits yo tudulire accolades z'ofunye ne nominations z'ofunye mu 7 years mfunye nominations nyingi ne wins nyingi tutandike ku nominations before awards ndoza buli award eri Uganda baji nominations muba ya gospel figa gospel wonna zonna nezitali za gospel ate zonna nziwangule zonna ziyine waka okay so it was you asokelako ne because we were for some awards award ebadde Uganda ziyine high people ziyine Uganda Music Association Entertainment Awards Rising Star Viga Awards kati zino ate mukama abadde nyama badde mpangulanga artist of the year male artist of the year so ezo mukama abadde zituwa so tunwe wabeeru Uganda East Africa n'okweyongerayo awards wabeeru we Uganda nakawangula myaka ena egy'omudini mwana nga mpangula best East African artist we Nairobi kati like kat awards bazita mnawangula Maranatha Global Award eri global inakanga recently ziri bazita extreme awards ziri big in Kenya but eso zempangu mirundi na East African gospel artist okay then nempangula ne US nempangula ne South Award best East and West African gospel artist okay ziri US nempangula ya global je Gambia was nominated with over 20 something countries. Okay. Walimu aba Nigeria, basina zinobali. Okay. Kama najituwa amina. So tunulire Levickson abantu babadde wakwata cricket over n'ogimenya abaddeyo teyabayisa bulungi. Yes, yakwata cricket over n'ogimenya. Kati nze zobona kola. So Levickson tutulire ko Levickson abamu bayinza kuwagamba badde tebakumanyi tandiri play ono alisa abantu okumanya ennyo lwaki
Tande replay nga benade gamba. Wali mu bulamu tukola ennyimba bbiri. Tukola zinagamba God ne flowers. Flowers lulimbo olwattracting abantu okulaba. Olwattracting abantu okulaba abantu banakosima God. Kana okulaba nti waliwo ekyobugagga. Kati bantu banakosima God. Tande replay, it was a big breakthrough mainstream. However much na nyimba ngesala ngomusiramu aluyimba ngabiki aluyimba natali namutumanyi katonda ani ayina amaanyi the sugar show me your love night and replay bambi ba creating awe nnyo era nja okwebaza abantu abayagala oluyimba era nemba zaako watching you ne balwagala kyekyo nyimba bwezityo kati ponya nerubanga terulolu lwa kusima lwa staunch olima nti gospel banange nyoku amanye dabali baloza gospel music ina kubeera nga wanaku ogera kusinza ya wangu lensi yafana azukira why don't we celebrate so tunulire gospel music nokuba nti gwe akati gwa kutebenda ya gospel music wajirina ba ani omulala sebo banji tuli banji teka muganda wange so tunulire Vixen 2019 ono tufunye ekibina ky'abayimbi Uganda Music Association kyoli part and a member of this association well as board kolaki koli birubirwa Uganda Musician Association muntu ali yakiraba the Vixen kona kumberera kyekiza okumalawo emberebezi ya music mu Uganda oba namunonya byammwe ajensobola okugamba first and foremost tulina okwebaza nga bana Uganda mwenna abadala abawagira music tulina okwebaza Mukama at least unity eragibwa mu bayimbi omanya abayimbi ffe tulina zi-egos amaanyi nti bwenjagala mbu okubeera ne Vixen kangamba kikava mu geto kangamba kiziwe owekololo okitegeera naye Mukama abanga atuwadde ekisa ne tukwatagana kiraga nti there is a big change which is going to be like egenda okulabibwa yes so the fact that atenti n'abakulu bafuuse ba advisor ne baleka abato badidinge because abato balina time abakulu every time you on this planet you get more engagements unless you're just very idle so it's been a kigenda kola ndio munga kuba advisor naliko Neera was so surprised kubanga batine banondo okusigana kyaliko nkolanga advisor nkolanga omuntu ali ku movement na yagala okulaba nga there is a change omuyimbi either gospel oba oli agenda okulokoka nako kuimba gospel yali mu lugendo lw'okulokoka imba gospel afunamu mu music because people put in a lot of money in their craft need to be receiving back so government kino ekibiina kizza okulaga creating awareness that we are here and this is what we want to do. Okay. And also we are learning from each other because now we have joined minds. To join in the minds of people now, katuli mukuyiga kyomanyi kyonjigiriza kwegamba that family ekintu kyerese okitegeera ekigenda okukozinga a lot of change. Okay, tunele Vixen Mungoja, you had a lot of challenges you were facing and go atunulira music. Me, gospel music. I was inspired by everyone who came before me. Na hivyo bango njagala nzijeyo muntu ngomu kwa vingi njao bigging up Mark Elvis kwa yafa 2013 then also ndio Bomba International bamita Jack Chiwa nzo basi mumwanyi mu Jamaica msajja ndoza ye alimenta Awedde. Okay, so tunele Vixen ngatuduka 2019 tuina project yake bagise batya Chiki Bombe tuina dance bagita Chiki Bombe tuina energy drink kya kunywa oba luyimba kya kunywa kati oluyimba lowe luli olukozinze trouble kati understand so mwaka guno tuliwa twakuba cricket golf sorry nambole bachetu kutujja nyo bimwa eno nje tudda tugenda Namboli uno mwaka tuli Namboli tata wange Namboli nakuzo mwezi ngameka tubadde tushare balance ebintu naye twali tulina November 30 shine bitugoba katono naye tukkiriza Mukama nti show yonna obadde tujja kuba so 2019 obako busemba eri abawagizi bo Neera
mpeera message omuntu yena abadde azole oba anyooma mu njogera yaffe eri eya secular music nti abo tebayinaamu music wa gospel tewali oba kusemba eri abantu no message eri omuntu yena ali eyo ng'atuddeka ali stressed ayetoleddwa ebizibu atamanyi nti gospel music is full of life ate solution y'ebizibu bye soka danjagala nkwebaze kubanga mpadde platform it's a blessing okubanga abantu bagenda babanda ku TV abalaba mwenna njagala bagamba Yesu yakubona amazima n'obulamu kubanga olimba tuwanga bulamu bwa Yesu Kristo yakubona amazima n'obulamu obulamu anytime any second wo feeling that you're ready to serve God ekirala abali abazala wa gospel music nga mukulu wange wachi banzi babere mta abasobola ekitufu kiri nti gospel music is full of life ensonga lwaki nkuba music ono kati nga kikibombo liyimba oluzanya everywhere because nalaba nti omuntu ogenda mu bbala tagenda nti agenze kucelebrate nga bulamu no agenda because ayina ebimutawanya ayagala kukulinga down abamu bakyayibwa baagala abantu abala bakyayibba business ganye okwatako olunaku family zaabwe zibavuddeko kati nengamba omuntu ono nyenya akabina kigenda motivating kiti nengamba mukamaleke nsingira genti music wa gospel mu bulamu era kyemmanyi omusajja agamba beggalira mu kisenge politics music nga tonaba nakudduka nti abayimbi amulabikiddwa nnyo nga nabitona abeswanze ensika ebyobufuzi nawe walangirirako olina gyojja ojjawa neera lwaki abayimbi mwetanidde nnyo ensika ebyobufuzi 221 ekituufu kiri nti it takes a man to understand life all tomorrow and it takes also God is knowledge over God is wisdom or it takes someone to let God work in your life and just watch. The truth is my vision is far bigger than others. And I think every artist I know visions and wabula congratulating omuyimbi ye agala kugira politics bw'aba nga takigenda mu affect because the change agala okulaba sina musically n'obulamu nze njagala okulaba abantu nga bali happy. You understand? I don't have any problem with anyone who wants to solo fiction ojira wa 221 ebyo tugenda byogerako next time we'll so kati Lexivone engeri gy'okwodda abantu okubeera nga balokoka n'okubeera nti olwanirira ekifaananyi ky'obulokole mu Uganda kyembuuza entalo zino eziri mu basumba tezi affectinze nnyo kintu kye mugezaako okulwanirira. Bible egamba do not touch the anointed ones. Akitegeera si buli lutalo nti lwange nze nganze Lexivone ng'omutima wakatonda nja kukola kyesobola entalo z'abala sijja ziyingiriramu naye wabula nja kudda mu kisenge wange nsabe Mukama kubanga we need each other era kyekituufu from to talk about it kyekintu kyekitawagira obutakwatagana mu church. The Bible says that we are one body and we have to be one. So Lexivone nga tudduka omuyimbi sigwandikoze naye kolabo nga si wa gospel nga wano mu Uganda banja abaana bonna bayimba bulungi naye nga era tuyimba gospel bayimbi bonna nkoze nabo tonkana bembadde benalina egomba nina kolabo nina album bagita connection album eriko abayimbi tonagita oba sina luyimba lwenataddeko. We are planning to release olulima nakola ne Roman Vigo ono mu Jamaica. Yes. Then you know the Stone Boy. So about singer when I was very soon people are going to enjoy my album, the connection album. In album is Sato. Na live to serve. Na connection album. Nani twende sasa. Nyimba za gospel olabikanga otadde mu nnyo Lexivone sente ozijjawa. Sente nzijja mu music. Ozijja mu music ate n'oziza music. Yes. Bibina oli ni kibiina ati Lexivone. Ni Levination. Levination kye kibiina kyo. Mulimu bayimbi kyabala. Mulimu abayimbi mukaaga bakola bulungi mu gospel. Mulimu Yeba, mulimu Lexivone n'abayina hits. Gospel. New generation. New generation. Ngabola n'omuvuko. Jade baba. Kati tukyasoka tubazimbe bulungi ate baji bawulire enjiri. Omukulu wange alinayo ekibuuzo ekirala. Lexivone oli omu ku bayanga achievers abavubuka abaachivinze nga bakyali bato. Kyembuzo olinayo mukazi? Nedda mbadde nkyali ku music ono nga tumala Namboole bwetyo
ng'obunofuna omukyala nzikiriza bannange abakyala mujje bangi nnyo Nambole kama ayinza okumpaamu awo omuntu oyinza okulabikirwa ate n'ekirala Nixon anytime ngenda bambabuulira olabira ebintu by'abagirlfriend ngenda okubuulira leero nnyina ekyabwandekawo so kati mulinde embaga nabambayita naye nga Lexivone yaali okay so Lexivone mpaka pera kakayimba nze ojja kumpa noonya omwoyo ompe ani ayina amaanyi Chikibombe ompe noli latest okay ani alina amaanyi agasinga ga Jennifer ani alina obuyinza obusinga bwa Muzeeyi noonya omwoyo abasinga bonna noonya omwoyo asingira gino emikwano gy'okunsi turn the replay my God on the replay turn the replay alini ponya DJ can you play me I want to dance wamanya jetubonge Katonda yatuwadde Chikibombe style ya Chikibombe dance for me Chikibombe #1 gwereka byonna byoliko dance to the beat to the flow no matter what byonna byoliko yo them come Lexivone one time kano kalango don't kuba mugongo yes ku dance flow like tap your candle #1 ebirungi byonkolera #2 nakayimba nekuyimbira #3 emikisa nofukirira #4 Nambole no jijuza wagwan